mukulikeyo w'omukulu Wisdom kaye nkusabira nno munnange buno obufumbo bubeere buwangaavu buleme kubanga obwabano betulaba ennaku zino abakeera ku makyanga obufumbo bw'abaselebrity buwangaala owange nga lwaki tebuwangaala ng'ogyeko Geoffrey Lutaaya ne mukazi we baani abalala kyogamba Samugombya ne Sophie kale Samugombya kale ezo kapo bbiri baani abalala kyoyagala okuŋŋamba teri balala bali kapo bbiri abaani abalala Rema yakajja okufumbirwa Nina Rose ne Daddy Andre bayawukana Momo 19 Dex Katero tebakyaliwo ani kapo kyenda ebyo gwabimanyi abaana gye bali olwakuba tebagala bakuba bufumbo bwabwe kati sabe naye by the way ne Cinderella naye awangadde ne bbaawe gwe New York gwayinawo New York ayinani njabbi gamba mufumbo obite tubimanyi yamutulaga njamugamba omusajja yegwe ate nze ndisoleko oyagala producer yaŋŋambye tugende maaso munno ki Ronald Mainde yakoze ki munnange olunaku lwejjo nga tugwa ku mukulu gwe basinga okuvuma omwaka ogwaggwa gwe basinga osuubiza okuba obucupa oyo atalina waagwa buli wamu agenda okumateekawo ekigere akyogedde abantu ku social media tewalaba kundi comments talina waagwa kati agwawa mpozi mu luvannyuma waneno kati munnange Ronald Mayinja jjo nga tumugwako mu kava zeeyo nga tumubuuzaako twatandise nga tumubuuza munnange ebyakalulu byo byakomawa n'agamba twamuuliza ddala ku bintu byakalulu nvaako ne mmanya Ronald ono gye baamukola omusajja wattu naye obucupa yabuwa ne tumubuuza ku bufumbo bw'abasereebu nga bw'obadde obwogerako n'agamba si basereebu bokka n'abantu abalala tebawangala mu bufumbo wabula ekintu ky'obufumbo kirina kuba kimu kwetegeera nakwemanya bw'onootegeera munno obufumbo bwammwe bugenda kola ki naye wonooba totegedde Silivia Bambi Lawrence tagenda kutegeera tegeera Lawrence akutegeere agenda okukuba bo tebakutya nawe bakutya munene tumubuuza twamubuuliza ddala ebibuuzo ebiwera awo nyininyini we twamubuuliza nti omukulu nti nno nti omukulu yavuddeyo ye bannaye mbadde nayogedde ku birthday nakugamba munnange omukulu yavuddeyo ng'akuza amazaalibwa ge Milos Lwamiti n'agamba yawanirira nnyo Lwamiti yayita bwe yali yeesimbye okuba MP baneeva ku Lwamiti toddamu kwogera ku bululu bwe yafuna 10 yafuna 10 okakasa n'agamba Milos Lwamiti kituufu abayimbi ba bandi baali tebabalabawo ng'era amazima ga Katonda mu ggulu teri TV eyagala kuba bandi nyimba za bandi naye Milos Lwamiti okuva lwe yavaayo n'alinnya ku TV emu n'atwala bandi ng'ekyomugaso Milos Lwamiti yalwanirira nnyo bandi ensonga kimanyi bagamba tewali alumirirwa nga talina kigendererwa nsonga ki eyamuvisizayo okwogerako ekyo ekintu Milos Lwamiti yabadde birthday ya Milos Lwamiti kwegamba yabadde avuddeyo ng'aze kuwa ku speech era osobola okayisaawo n'omugamba happy birthday papa papa kuki papa Milos Lwamiti on your side omanyira Silivia omanyira nze nina papa ogu baali babiri omu n'atuva ku maaso kati nina papa omu n'owokusatu nakusemu yange gwe nasevingako papa n'owokusatu ojja mufuna ate ye mumanyi owokusatu omuyina ate Silivia okuva lwe twava eri nkuyinako sitoole nkulinze n'otaakola embanyumize tugende maaso amaproducer nsaba obaweeko ku bintu by'omukulu Ronald Mayinja ate tukomewo tweyongereyo temuvaawo Just project birala yali business eyaffe ng'abantu tuleeta spare wa German tuleeta spare tuleeta emmotoka era edduuka lyaffe erimu liri kabuusu awo etumutundira bayita Roma Auto Parts Roma Motors and Spare Parts tusangibwawo kabuusu oba n'emmotoka yonna oba Benz oba ekika kya German kyonna BMW spare tumuyina bulungi nnyo ojja n'otuwagirako togala kutuwagira gwomu ku bayimbi ba bandi abasinga ssente kitiibwa kya Mukama okikoze otya bane twagala okumanya ssente gw'ozikuumya otya ndowooza kati kanja kuwaamu ekintu ekitono nti osanga omuyimbi ng'olunaku asobola okusipendinga emitwalo 25 katugambe
kale kaŋŋamba 25 ntwala 25 mu myaka 5 oba osipendinze miliyoni 4.5 funa bulungi kati singa weebuulira n'obanga olunaku ssente ezo zisevinga busevinze mitwalo 25 kitegeeza myaka 5 osobola okuba n'investment ya miliyoni 4.5 so n'okuba ne ssente kisaanamu ka discipline naddala kati nga ku bavubuka osobola okusalawo nti myaka 5 ngenda kuba mu 6 njagala mbeera omukadde azannya goofu oba omukadde azannya omweso mu katawe naye nga decision yo yonna ogikola ati during your youth age mu buvubuka bwo okikola ki tolaba abakadde nga bazannya goofu naye baba bakikola mu buvubuka bwabwe ate eriyo n'abakadde ng'ali mu katawuni azannya mweso nayo nakyera the way you save the way you take the things to be kati ekyokulabirako abayimbi tufunye obuzibu nti mwaka tugenda na mwaka gumu kitundu kyetukola kati bwobanga ebiseera biri wabikozesa bubi wano oyitawo oti funa bulungi olwekyo weeteekamu okusevinga n'owa 25 ntutte wala ne bwobanga omuyimbi olya 5,000 olunaku ng'ogyonoona jjukira nti omwezi akukabakamu kitundu oba onfuna bulungi kati gwe miliyoni 1.5 ng'ogikutte bulungi tekkolera naye akaakati neakukosevinga ng'oli omulaba abeeraawo sooka osevinga ogwo 1,000 then otuuke mu 5 otuuka mu 10,000 olunaku nti ogifuna awo osobola okusipendinga 5 kuba 10 oba ofuna obukadde 3 bwotyo mpolampola kubalirira okubeera ne low profile nakyo kirungi kubanga tekina kikujjako kubeera hambu tekina kikujja kuba hambu nga tumaliriza ekisembayo obuza ki obusimu bwa celebrity bufaafaagana obufumbo bwa celebrity nga bufaafaagana ndowooza si bwa celebrity zibukka nti bwe bufa obufumbo bungi bufa era obufumbo bungi bulama naye obwaba celebrity buli akabubaako ne mukwogerera nnyo bwabwabwabwabwabwa ba celebrity si bamalayika nabo bakola ensobi nabo bantu waliwo ekigaana mulimu ekitoola n'olwekyo saagala nnyo kitwala nti obufumbo bwange bufa ogwokuumya otya obubwo kuba tetulaba nti twawulirako omulundi gumu ne tetuddanga mukuwulira gw'okikuumya otya obeera munno mwagale munno mutegeere musiteri malayika temuli malayika malayika ziri mu ggulu oba oyagala oziraba ffa ogende mu ggulu ozisinkana naye ku nsi fena tuli boonoonyi kati abantu okuwa self-righteousness nti oli bwasobya mukuba nze nkola kino gwe ne weefuula omutuukirivu nze kyemanyi tubeerawo lwakwagalana kuwangana kitiibwa nakwesigagana kwesigana tweyanziza